President Museveni ali smart mu bintu byakola. Nkulayirira mu myezi 5-6 ku mwaka okuva kati wagenda kubawo Museveni motion gyaleeta mu parliament. Ola buli gwakwatako banja ababaka abali abasola tebaache nga tebeba nga bamanyi kugenda mu kaduukulu kati bali kuntoliza musajja ogu Museveni. Era agenda kubagamba nina bintu byengenda byenjagala mumpizeewo mu parliament. Agano kumpisizaawo mabuusu. Kati constitution egamba nti omuntu bwalwa ku ttaka okumala emyaka 14 mu buli ngeri oba azzeewo atya oba atya abafuuse wa kibanja. Lwaki gavumenti yeesuubira nti omuntu we yeesenza ku ttaka lyange n'amalayo emyaka 14 sikkirizibwa mugobawo embuuza wali oliriddawo mugobawo okumala emyaka 14 abafuuse wa kibanja. Lwaki ku ttaka eryanga abafuuse wa kibanja nga kulya gavumenti asobola kufuukawo wa kibanja? Kuba bo bagamba abantu abali mu Lubigi abasinga bamazeewo emyaka egisoba ne 7 mwana balina abazzukulu nga bagamba iffe batuzaayirya wano bajjajja batuzaayirya wano naye bwe babeera nga bamazeewo emyaka egisoba mu 14 lwaki gavumenti egamba ffe twali tuliriddawa obano abantu okusengawo ne bamala emyaka 14 naye nga ate gavumenti yemwe ekugamba ate iza omuntu oyo wajja n'asinga ku ttaka lyange okumala emyaka 14 asikkirizibwa mugobawo okujjawo nga muliiridde. Oba etteeka eryo likola ku ffe nga bo teribakola. Lwaki likola ku ffe nga ku bya gavumenti likola? Ekisooka Starbucks bagireseewo ne poliisi nalabye nti egundi bagijja omaka. Bagenda kugamba nti bano bo bajja ne tubawo olukusa mu bwerufu. Kuba bangi abava ddamu ku bwemupi ku bwaki nga ssente babba bwezi kyokka ze babba. Kati Museveni akoze ky'amaanyi. Abasajja ne babba obuwumbi 13 abantu 2. 13. Kaya ate oli ono simayanga wa Piraawo, simayanga omubaka wa Igara, simayanga Michael Mawanda, simayanga Mawanda. Yabulankanya bilioni 18. Bilioni 18. Natandisa n'okulaba obuntu ku gundi ku Facebook bana abantu abagereesa. Ngwa mbu awusigalo wa Mawanda kyaliko ewaka. Nga wano wokwata akagoye ngo kusepiki n'omulawo. Nga kusepiki akwasiza kabando ka emitwalo 5 n'omulawo nga akwasiza kabando ka emitwalo 5. Toyiza butazikwatisa. Awusigalo ewaka. Ekyamazima. Katabira. Mbulira omugaso gwaba MP we guli. Webale gwe wenna atwekumiddeko ku Lubalusewa TV tukwebaza mwaka ensusu okuba nti omala akaddeko n'oga nti kangoberera Lubalusewa TV tubebaza mwena gye musinziira mu nsi Uganda saako n'ensi y'obweru. Amannya gye Samuel nga bulijjo wano ku programu nsonga ku nsonga onokwaleero tubadde tuludde okukwatagana tubadde tubulanya akabanga wabula tukomyewo tusobole okubanga tutaanya ezimu kwezi ensonga ezitambudde mu wiiki 3 oba omwezi. Kimanyike kabanga tubadde tubuzeemu ne katulabe nga tusobola okuzitaanya mulonde mwezo ze mulaba nti tuzitaanyiza bulungi ezitasobose comment section weeri musobole okubanga mutuwabulamu kakike tubuzeemu oba kakike tutaddemu kemulaba nti tekasaanidde tujja kuba tutambula namwe bulungi nnyo muzuri sana. Amanya nga bulijjo ajje Samuel ndine muganda wange Mohamed Katabira. Bo nga tubulanganye. Tubadde tubulanganye. Ffe tubadde tubulanganye ne tubadde twegasse wamu ne tubulangana ku balabi. Okay. Mwabale kubanga muntu gobera abalabi baffe abalungi genda wali ku YouTube channel yaffe eriko Lubalusewa TV kwa ku Facebook page yaffe kuliko ku TikTok nako kwetuli ne ku Facebook nako kwetuli mpola mpola Lubalusewa TV. Abatekamu ensimbi Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School banono nga basangibwa wali bombo dege ya Kibajjwe batwalira abaana basobole kubanga babagunjula babasomesa okusomesa okulungi. Ndoza tu Idi
yo twagirya Idi twa kusokera ddala okwebaza director Kiyimba okusobola okuba nti wagabula Idi n'ekyamazima wagigabulya ddala Sheikh kati director omuntu bamuyitira Sheikh ekitabo Quran ndoza kiri mu page nga kakaaga kyonna kimbeera wano wo mugamba bikula surati bweti aya bweti agandi notisetaga kubikula ogamba nsomewo akisoma kiva wano buli sheyeda buli shego oli anti yo she kati Kiyimba tomulabiraawo sebo director tukwebazaako ensuso okubanga Idi ye kyamazima wagirya n'abantu abasinga obungi si bannamawulire si baliko obulemu si magye si poliisi si masomero si bantu ba bulijjo si bazadde b'abaana abaddeko n'omuzadde omu yawa Sheikh Kiyimba abaana babiri yaŋŋambye ekyamazima kanyama twakafuna era nze nakafunira wano Sheikh Kiyimba alina enkola yagamba nti kati ennyama bweti egenda mu bazadde abeekazo mujja gisanga ku kisaawe ab'egindi zadde yange bamuyadda kilo 6 nga kikino ze sente mmeka obugata gumu kitundu kati nga naye weepima kwoyo asaddakidde abantu nti naye Katonda kanjira emikisa gyenkana n'ekyoyo tweyanzanga Lubalusewa TV okubanga naffe twasobola okubanga tufuna akakisaako ne tulya ku nnyama eyo naye ekyamazima Sheikh Kiyimba ennyama wagituwa naye nafunamu obuzibu saaliwo mu kugabana naye tokyejjamu sebo producer Robert Musanji mbakusomera Katabira Muhammad Kagere kyebeekola sheyi wabatwala kirananda ze saaliwo ngesimu olumuzi kuba todozikwana tebazikwata tewaliiwo naye ebiragiro byavanga ku simu yo kino mukikole muti kino mukikole kirezo sazitegeera ngola abantu walalise n'enfumbe bataleka n'ogiga bako kubaye abayitirirako naye nga tuyanzeege ekibumba twakirya Robert Musanji yasobola okubanga atugireko ku bibumba kyewaka basiima mama w'abaana yasiima naye ekibumba kyo bakituwadde mu bungi naye Ajat ewange n'asiima yatugenda ate pakeri bikira goli mitala n'Ajat ali mitala byonna sebo abalabi baffe tugenda kuba tweyongerayo obabuuzizaako sinababuuzaako abalabi baffe abalubalusewa TV tubeebaza ebbanga lye mumaze nga mutwekuumirako okuvayo twabatandika okubawa ebiri mu Uganda n'okutuuka kati nga gwobeereeyo n'ogamba nti ensonga yonna newengirabawa mba nina osooka ogendako ku Lubalusewa TV nensooka nendaba bo bagikoze batya ensonga kibo gye batugamba kyekiri emabega w'amawulire tubeebaza okubanga mutwekuumirako ebbanga lyonna lye tubadde nga tubaweereza tubagamba mu ngero tuwagira mutulabe data mu mutweke mu ngero tulaba ayi naffe tufuna amanya gongera okubaletera ebyo bye tusuubira nti bigenda kuwoomera amatu gammwe n'ebyo bye tulaba nti bigenda kuzimba eggwanga lyaffe Uganda. Okay. Luja Properties and Real Estate banono nga abakugu mu kutunda amapoloti saako n'amayumba basangibwa Matuga tukira director Luja Property ajja kuba akuwa ekisinga ennyumba eziri milioni kutandika milioni 10 15 20 paka mu milioni 2 bazirina Luja Properties batukire basobola kubanga abakuweereza mu mpereza ennungi balina ploti ez'omulembe balina ploti zitandika ku milioni 5 ezo zanga za bibanja okudda paka ku milioni 5 balina ploti ez'ebyapa batukirire mu bitundu ebyenjawulo n'okwetula Matuga yonna mu Wakiso balina ettaka erikola farm oyagala kulima oyagala eka mmeka tukirira Luja Properties basobola okubanga bakuweereza tugatandika ku kinyine eky'ettaka Lubiji afuuse Lubiji abantu basendeddwa babajje mu kusendebwa bakubiddwa tear gas essubi lye badde balina omanyi buli kizibu kyonna ekigwawo abantu essubi baba basigazizawo ogwo President wa Uganda President Yoweri Kaguta Museveni buli kimu kyafa baba balinda eryo ssuubi ne President yagenza okuvayo okwogera agamba bano abande babalimba baludde nawo ayina akantu kayagade naga nti omuntu bw'abanga munafu mu byayina okukola tekitegeeza gwe ate nti otambulire mu bunafu bw'oli okitegedde kwesabula mu bunafu bwe oyiseewo ekijjo nti nemma bwe bayalwawo okugamba abantu temuzimba mu ntobazi gwe ate munayinki oba mwanayinki toyina kukozesa kakisaako nti lwakuba nemma ng'ekitongole banafu nti gwe nojja n'ozimba muki That's why ayina yagambye nti mwali temulaba mwali bamuzibe nga gwogule wantu n'abyadda nti wano waliwo olutobazi kale mu byonna all in all
ekyasinza okunsanyusa ti gavumenti eganye okuyamba abantu abo eganye mufo ky'okubayamba ng'abamu nti kale tubafunire baba bagenda ng'ebayamba ab'ebuduuda wabula tiyabongeddemu tiya gaasi ekirala nola nti gavumenti yalibadde bayamba naye kati wavuddeyo omwami omusiraamu ye yasobodde ate okuvaayo ogamba bali eka zange 5 nziwadde abantu bano buli mwafune ku wafuna aye nno nga tabawadde wala kuba gavumenti ekujja ebuduuda nekutwaleyo bulambuli neyo yabajje wali ng'ebatwala wali ekintu ekyo ekirala nendaba omwogezi wa poliisi alina kyeyayogedde n'agamba nti yali mwogezi wa poliisi yali mu Kampala n'emirirwano oba yali luuku amyuka n'agamba nti leader of opposition Jules Ssenyonyi nti teyasoose bategeezako yakola ki ekyo sikitegeera bulungi ekitegeeza bano abantu imagine leader of opposition naye nakusooka kategeeza abantu bane ngendako ku mabanda bane ngendako emukono ngendako ejiini nze bane nti yazze alabe embeera kuba leader of opposition avunaanyizibwa ku bannansi avunaanyizibwa ku katyabaga konna kabaka guddeyo ku bannansi tutandikira awo lubigi efuse lubigi okusookera ddala etteeka constitution bagikola 95 96 bagikola 95 ne bakyusaamu bakyusaamu bukyusa boyo baagala omanyi constitution ya Uganda government yagifuulanga mulyango oba nga ngeze ku lugoye nti omusajja bwagejja ng'agenda balupasula nga balugaziya bwawulira ng'akozze ng'agenda balufunza emyaka gigenda ng'agenda ye waajja tafaayo babalala bajjawo ba tebajjawo kati constitution egamba nti omuntu bw'alwa ku ttaka okumala emyaka 14 mu buli ngeri oba zeewo atya oba atya aba afuuse wa kibanja lwaki gavumenti yeesuubira nti omuntu bwe yeesenza ku ttaka lyange n'amalayo emyaka 14 sikkirizibwa mugobawo embuuza wali oliriddawo mugobawo okumala emyaka 14 aba afuuse wa kibanja lwaki ku ttaka eryange aba afuuse wa kibanja nga ku lya gavumenti asobola kufuukawo wa kibanja kuba bo bagamba abantu abali mu lubigi abasinga bamazeewo emyaka egisoba ne mu 7 mwana balina abazzukulu nga bagamba iffe batuzaayirya wano bajjajja batuzaayirya wano nga ne bajjajja baagulawo bajjawo nema ejjaddi nema yo yaliwo kuva dda kuba nema kitongole kyakwasibwa okulabirira ebifo eby'entobazi nema naye bwe babeera nga bamazeewo emyaka egisoba mu 14 lwaki gavumenti egamba ffe twali tuliriddawa obano abantu okusengawo ne bamala emyaka 14 naye nga ate gavumenti yemwe ekugamba ate iza omuntu oyo wajja n'asinga ku ttaka lyange okumala emyaka 14 asikkirizibwa mugobawo okujjako nga muliiridde abafuuse wa kibanja lwaki yetekiriza abantu bano ne bakkiriza nti bamaze emyaka 14 bulijjo babalaba tebabafaako kababafuula ab'ebibanja babajjewo nga balina akantu ke babawa okufuna walala gye bagenda tosobola kuva eri n'ogamba nti omuntu ojja omugobewo kuba kyekyewuunyisa nti n'abannema baba nekkubaani kankubuulire teri muntu asobola kuzimba mu lutobazi omukungu wa nema n'atajja ku ekisinga okummalamu amaanyi naffe no mu bitundu gye tuwangaale nti amakampuni gonna gatudde ate amakampuni bwe gaba gajja mu ntobazi ettaka lye bayiwa omuntu asobola oba tosobola kuliyo kitegeeza wabeerawo ekiri emabega nti bajja ne babalyamu ssente abo ne bagenda bano ne bajja ne babalyamu ssente ne bagenda bano ne bajja ne babalyamu ssente ne bagenda kitegeeza n'ennema yennyini eyina nga bagambye bakawukuumi naye byonna nga biri awo gavumenti ebadde terina lukusa kusenda abantu kubajja wadde bagamba mu ntobazi nga bawezezaawo emyaka egisoba mu 14 ng'etteeka lyayo ligamba omuntu aweze emyaka 14 ku ttaka lyo aba afuuse wa kibanja oba etteeka eryo likola ku ffe nga bo lwaki likola ku ffe nga ku bya gavumenti likola ekisooka Starbucks bagireseewo ne poliisi nalabye nti egundi bagijjayo maaka bagenda kugamba nti bano bo bajja ne tubawo olukusa mu bwerufu era bagenda okugamba nalabye omukungu wa poliisi oba ye omuduumizi wa poliisi oba mu kampani emiriraano ng'agamba nti omuntu eyafuna olukusa nga 2021 tannatuuka
oyo yali genuine mu lutobazi mwali naye oba omanyi wafuna olukusanga 220 nga byaka eyo giwedde bwe niwobeera ng'olina mu kampani yenkana ki tugenda kujjawo ndowooza nga ayagala kuzibikiriza kiri kya poliisi ne Starbex kuba nabo bajja mabegako eyo kati kyembuuza bano abantu bwe babeera nga bajja mu lutobazi ani yabasenzaamu ero si tesobola kusenza muntu mu lutobazi nga tewali atunda tosobola kubanga oli mu kumenya abantu obasengula ayi n'obongeramu tiyagasi talina wakyagenda kulya talina wagenda kuba bakane n'omwongera nabo ekirala abantu abamu baagaye bannaye mulindeko okumenya nsooke nzijemu ebintu byange nga teri awuliriza bambi omukyalo omwe alina kyeyagambye n'agamba nti yagamba omusajja leka nzijemu ebintu byange oba yamugamba oba tetulina budde oba emitayimbwa migumu oba ayina ekigambo kyeyogera naye muno addamu amugamba kati kale engeri gy'omaze osena nzigiraho oko bino nsobole okujja ebi n'agamba kino kikunu kijja yisibwa bubi ekikono emitima bwegityo abantu naddala oyo asenda mugijjawa we twakulya nagambako wano nti bazadde bange bagamba nga balaba akaana wakaina omutima omubi nga bakagamba naye kana gwe olina omutima ogwa site kanso kitegeeza nti KCC ndowooza edda basajja baayo baali balina sedda ne kati kitegeeza bakimanyi nti kuva dda KCCA abasajja bamu tusula nabo mu bitundu byaffe kyova olaba osanga n'omuntu ng'avugawo bine ng'akola mu KCC nga gwe tokimanyi nga kukuba ayagala atambulireko bwomi batendeka butendesi kati n'abantu abamenye emitima n'abamenye olumu obasaasira beba abaana nosanga wa KCC yazaala omwana naye nga omusanga kusomera akompola baana banne batto kumba omutima gwataateeka naye omuntu avuga kigureda ye oba tosobola munenyamu nnyo lwansonga nti yabaze ku biragiro naye ofunamu kali nogana omanyi kandeko najjemu ebintu byenga bwemmenya waliwe bajjomuleka ate bali ababadde bakuliddemu gwe ne bakuggyako omulimu oba ogenda kuli nabo baba banoonya kyakulya wadde kyebakola tekiba kirungi naye nabo baba banoonya kyakulya obuzibu buli ku bannema bennyini nema yandibadde ino ate nga yandibadde ino okuyiira abantu president yavuddeyo n'abagamba nema yalwa nawo kati ekisooka labayo olaba omwalo ogwo gwe bazimba ogwo gwa Lubijja ogwo abantu abamu baalinako ebibanja nga bituuka mu mwalo ogwo World Bank neekwata ssente nebaliyirira kati World Bank yabaliyirira nga baani buli muntu yalina ekibanja nga kituuka ku mwala buli gwe basendako ne bayisaawo omwala bamuliyirira kati World Bank yajjawo olukusa oluyirira abantu nga batali balina biwandiiko we batudde gavumenti etasobola kukola kino kiraga ki kino kiraga nti gavumenti ekisooka tekyafa ku bantu baayo ekirala kati egenda kubeefuga ki ani kati omuntu atakufaako kiriza ne byakola bo yensonga kyogamba nti bafuga omuntu ali mu bukulembeze alina kukulembera ensonga kibayita obukulembeze kati mulina kugamba nti omufuzi w'eggwanga Uganda temulina gamba omukulembeze w'eggwanga kuba omuntu akulembera aba alina okukkiriza okuwabulwa n'okumanya abantu bagamba kinkole kikubanga entebe gy'oba olimu oba ogirimu ku lwa bannayuganda so si ate kutandika kukola by'owulira by'oyagala ng'ate entebe gy'olimu wagifuna lwa bannayuganda be bakwesigisa okuwa entebe okukulembera olina okuba ng'owuliriza ng'owabulwa n'osalawo ekintu ekikomedde okusinziira ku by'owulidde so si kufuga bufuzi nti nze kyempa kyekyenkomeredde si we kirina okubeera so kati ku bantu ba Lubijja omwo mbasaasira nti ekyabatuuseeko tekyabadde kya bwenkanya era kye nategeddeko nti leader of opposition Joel Osenyi yabagambye beekuŋŋaanye bagendagenda mu kooti bakube gavumenti mu mbuga z'amateeka ebaliyire ate kijja kwewuunyisa nga omusango gavumenti gugisinze ate bagiragira okuyiyirira ssente empitirivu ng'ate ssente zeeriyirira zaffe ziva mu nsi bannayuganda ezantadde ssente amadagala mu malwayo ate zikozesa okuyiyirira abantu beyamenye ogwo omusango gulaba abantu basobola okuguwangula nendoza mu myaka ngaana okuva kati gavumenti empya wejja gusalirwawo awo nga tuvuddewo naye ebintu bingi betubadde nga netuliiwo awo nga tuvuddewo nabagamba nayimirira ano ku lubalu Sewa TV naye mbagamba nange nze seka kisoboka President Museveni najjawo parliament
nze parliament siraba mu bulimu gwayo banywa buchayi mbalaba kubba sente nze parliament siraba nze buchebaawo nga si speaker onaliwo wabula ne yaliwo yakadaga yonna abantu abamu bali mu kwogera nti parliament eya speaker ono mbe eya speaker nze ndi ku parliament yonna ba MP bonna siraba mugaso gwammwe bataata bamaama temuyina makulu Gwegampe nze mpa buwiti kino katunulira betuli mu kulaba esawa yakati ebyo ebintu President Museveni singa yabikola dda kuba bangi abava dda mu kubwe mu piku bwaki nga sente babba bwezi kyonkaze babbi kati Museveni akoze kyamaanyi abasajja ne babba obuwumbi 13 abantu babiri 13 kaya ate oli ono simayanga wapiraawo simayanga mubaka wa Igara simayanga Michael Mawanda simayanga Mawanda yabulankanya bilioni 18 bilioni 18 natandisa n'okulaba obuntu kugundi ku Facebook bana abantu abageresa ngwa mbu ausigalo wa Mawanda kyaliko ewaka nga wano wokwata akagoye ngo kusepiki n'omulawo nga kusepiki akwasiza kabando ka emitwalo 5 n'omulawo nga akwasiza kabando ka emitwalo 5 toyiza butazikwatisa ausigalo ewaka kyamazima tatabira mbulira omugaso gwaba MP weguli ensinge ekulaba ekisooka nti abayimbi bano balanzi Walukaga yayimba oluyimba lwa parliament yaffe nazeyo keeka nenduwuliriza ng'okuva ku ntandikwa yaluyimbira paka gye lukoma alinga yalaba ebyali bigenda okubeerayo emyaka 5 6 10 maaso mutuliddemu olukwa ebiyenje byammwe muli ku ntoli z'abo abalonda enkola y'ekiryanguzi bubakeeredde nyina oluyimba kali addako manyi kaddadda akavuyo ke mwenyigiddemu bwe biri kaawa muli kubali eri basika bifi n'olya obubbi abasajja amayumba ge obulyake n'ekisi kitegera oba ndi mwavu abasajja amayumba ge bazimba bano baganyumirwamu nga beebase kuba nze saagala nyumba eyogera nze nyumba naye baya bisenge bine mmala nti nyinako ekisenge kyalidde ekyabaana n'ekyana kyange n'embeera ne dining ne seating ne fumbiro nze bimmala naye abasajja bavuma nga waggulu gyebiri abeera ne baani ebintu byetaaga nga ba extended family yabeeranga nti jjajja abeeraawo kojja simanyi bano baana ba muzzukulu bano baana ba gundi kyekitegeeza bano bakibukizibwe ekyo kitegeerekeka n'ekyamaza ne radio alina oluyimba lwe yayimba nali sirugenderanga n'essaa kati simanyi gwe twakwasa sente z'enguudo yazirya ne famire ye dadadadada gwe abasajja bayimba ebintu nga babiyimbira ddala nga mu maaso eyo kijja kutuuka kimale kibeere abasajja bakwasa enguudo gwe tula enguudo ze bazikola gadi bengali bazimisaawo omuntu kampuni neekwata ne bane abavunaanyizibwa ku nguudo ne mukwata just kilomita 5 nalabeera n'oluguudo tuli oluguudo kati kandu kubalira anti sinza tamanyi nnyo nguudo itawa neeno kamwesi banga dda kaleebwe yambukira lwakakuba akambuka waggulu ekyo noyambuka ewaggulu kati genda booti itawa leri woona osobola oyita nga katindo toddeeyo katindo sigala ng'ogendaako toddeeyo lukusuula ku nkulungo y'ekyebando eri ku nozani kalabaka akantu koka ziri kilomita mmeka ezo ziringira mu kitundu noma ebanga libakakoledde nayiseewo olunaku lw'eggulu ze katanfe bali mu bwala bwe bagogola bwe bakuta akatiyo bwe bakasuka egindi ogenze wala naye abantu nozani bypass bakagijjako engalo naye batandise okugikuba ebiraka batandise okugikuba ebiraka ne bano abakozi be mwawo okukola gino katumba bano be mwawo okukola essemuto abasajja bali mu kukola nawoli ambo basooka mu kukola myala balinga abatudde abatakulira ewaka ewaabwe nga bagiza bati ne Uganda bale lutwawulyanga ekigambo motherland n'owulyanga Uganda ekkutteko naye yensonga lwaki eyali prime minister wa Bungereza David Cameron yagamba esente ze babba mu gavumenti ya Uganda singa bukya kumachanga sente ze bazibba mu gavumenti ya Bungereza singa yagwadda. These people are totally stealing money.
ekisinga kuno beera nno ngubbange emirimu gikola naye ekyo batakolerako ddala ate ne bavayo ne bagamba mbunguzi buno bubbi eno si nguzi buba bubbi enguzi nti mpa omulimu nkuweeyo ssente okitegedde bulungi bakuwadde ssente olufo ky'okukola olidde eyo buba bubbi that is stealing kati bino byampuuga obwo bubbi si nguzi kati mbuuza bamuwa ssente programu yaekanya kuba ndaba okwata negye tutayira kukwata tukyali eno anti oganye palamenti obubbi oganye kiri mu palamenti palamenti nze MP era nze sina ne MP nze nimulawole ne sayana kujjako MP wadde gundi wadde interview nemu sibaagala mubeere eyo ate banaye ba MP beyanise nnyo mu kiseera ki these people are stealing bannayuganda bali bubi nosanga MP kati n'ogenda wali abantu bali mu lubigi otutta obutooke kati obutooke bukole ki obusawo bw'obutooke olukaga yayimba ku millions ze muli mu ababaka abamu twabalonda mwali mponga bantu mwese nga mugoba n'abo abantu nze nkubuulira MP n'ojja abantu bali mu kufa kati awo gundi bali mu kaba abantu bali mu bagenda kufa Wakayima si atwala awo nojja n'obawo ekisawo ky'amatooke gano nange agi kyensobola okugula mitwalo 12 ne mutulaze ekisooka n'ensi ejja kwefuula ababaka abasinga bagenda mu kulondebwa mu palamenti ogendayo omanyi gye bayita enswa emponga byoya enswa etalina byoya nti babalonda tebalina yadde akantu enjala gye baalina kugamba abalonzi ne babeera nga bakikola kubayamba kabagende naye ne bafukayo ne batandika kwekubana kati tudde ku nsonga ekisooka tubaddewo ku palamenti wagambye anti ogee tudde ku nsonga luli bwedda tuli kuki anti kati tubadde mu kukaaba tubadde mu kukaaba kati katuba obubbi oli abamazira kuyita mu kiwanga bannange ekisooka simanyi kyobadde ogamba ku babaka obadde ogamba bano ne batandisa okukwata obadde ogamba obubbi obuli mu palamenti anti kati bano we batandiza bakola n'owulira ssente bulijjo tuzoogerako bogeza tumanyi ssente mmeka naye owulira ssente ze boogerako kati naye nno batunulanga ebisiimuula n'otula ng'oli alina eminyaafa zibayamba ki nga natalina adde ebisatu abasinga okunyirira minyaafa gye gibajjuddi kati nalabyo no wapiraawo simanyi kyemaani wapiraawo naye ekisooka kino kye bakoze pulezidenti kye yakoze kiyambye buyambi kulaga bannayuganda nsimbi mmeka ezibbibwa naye ekisooka tewali kalungi kagenda kukivaamu ekisookera ddala pulezidenti Museveni ali simaati mu bintu byakola nkulayirira mu myezi 5-6 ku mwaka okuva kati wagenda kubaawo Museveni motion gyaleeta mu palamenti olaba buli gwakwatako bangi ababaka abali abasola tebakye nga bamanyi kugenda mu kaduukulu kati bali ku ntoli za musajja ogu Museveni era agenda kubagamba nina ebintu byenjagala mumpiseewo mu palamenti agana okumpisizaawo mabuusu kituufu bino byonna bye bakola bali mbagamba ngolaba nti abamanyi tubakola tebakugerezaako akagero ka kiyiri mpaka nyama kange bali beggama nkuba kino nekifumba bunyama bwakyo tebabukisabye nekibubawa balidde babafuluma enkuba eyokedde mbw ate buli afuluma mpa akanyama atakampa asigala wano muwasa ye Museveni kye yabakola buli muntu eyali akanyama ka Museveni bw'anaaba takalina mu ngalo kamuddiza agenda kusigala agenda kuleeta ebintu awo mu palamenti siwene mwaka gwagamba mambo basimala bagenda kuleeta nga pulezidenti bamulondera mu palamenti kubanga kati kankuwa kino nti okumanya abakutte olaba bamu ba MP badduka misinde tebagala kubatwala mu kaduukulu kibize wanaabaga nti kino kyenjagala tuyise bajja kwabaga muzeeyi tutiikize na butiikize ate luli babadde nga bamugamba okukikuyisizaawo buli omu mwoyo obukadde 10 oba obukadde 5 kayalo n'omusaba otya nga ate oli ku maseye motion y'okulondera pulezidenti mu palamenti eyinza okujja ekisanja kino
kuno okubatulugunya si Museveni mbwa ayagala nnyo okuza sente naye mu nsi yonna gyekiri oba kiba kigenda tandikira wano gyekiri wali amawanga galiyo mawanga gye gali kati South Africa omukulembeze w'ekibiina ababaka wasinza ababaka abangi omukulembeze w'ekibiina yafuuka president waba tabaweza nga balina bangi nga beegatta bagamba ono alina ababaka abangi ya president naye alondeyo ekibiina kyanakolagana nakyo baweze omuwendo gw'abantu abalina okukola gavumenti gyebiri naye gyebiri nti ge mawanga agataafugibwako Bungereza kati bw'olaba nti gundi ani bw'olaba South Africa yakulembebwa Portugal Netherlands era ge galiyo Portugal Netherlands era ge constitution bwetu wigamba naye amawanga agaaliko mu luso olumu ne Bungereza ekiriwo kirala kulonda presidenti mu kalulu so si bibiina simanga ababaka abangi yafuga biki naye ekisanja kino aje bannayuganda mwirinde amateeka ne ssente ezigenda okuyisibwa mu palamenti okugendewo omuntu omu bigenda kuba bingi kuba ababaka bamwe abandi balwaniridde babataddeko akazito k'amaanyi ate bali omusimbi babbe ssente kati tewakyali mubaka asobola kwogera kigambo kyonna nga awakanya ensimbi ezigenda okuyisibwa kuba naye alina entoyi kwavugira kati woogaanira nawe mabuusu sina nnyo budde naboogerako kuba ne boboogerako bantu baboogeddeko omubbi asigala mubbi nga bw'olaba nti omuntu nga mubbi asigala mubbi ne mumwogera mugane egulwa kyobba bajja kukwokya biki era paka awunzika ebigambo byamwe teyabiwulira paka bakola ki bwe bamwokya sijja kubawa na budde tutambule tugende ku kirala nze nga nze omu kirungi ogambye nga gw'omu kasooka oyogera ebibyo nga gwe si byalubalusewa si byakatabira siri ku ebyo biri nabivuddeko nabikoye nze I stand with the General Narweyiso wamulabyeko namulabye nti ekyamazima neewunya ejje ly'eggwanga lino wajje ligenda ejje edda ng'ejje ly'eggwanga Uganda lyejje lyegombesebwa era ng'oli nawaba akuza agamba omwana wange saagala agende mu poliisi edda mu 1996 okitegeera nga baga nti saagala mwana agende mu poliisi apoliisi bali banguzi nga n'omuntu okugamba okusanga akabinja ka poliisi ekiro avuzaali nsanga ab'amagye okitegedde bulungi nnyo ab'amagye nga tebaliimu bubbi tebaliimu biki essaawa yakakati olabanga bajjeno be tuyina abaddirira bajjeno kale ba ranking abo bonna balinga be bawumbako bati be basiba President Museveni yennyini asirise kuki nzija wanga meso kenjo kerenganze President Museveni yennyini asirise sawa zino n'omukyala fe twalabanga wanene omusajja si papa era n'omukyala yavaayo n'ayogera General Narweyiso naye bonna basirikanga sipapa nakola ebikolobero bye nakubanga amasasi mu bbanga ne babba abantu ne bakola buli kimu kyonna kyonna naye omukyalo ono yavaayo n'ayogerako omusajja n'alooka akwatibwa kebe kooti isawa kati era etambulira ku mulamwa kuba bamanyanga nti buli mukwata ku bantu ngabo bakola kino ekino naye omukyala yavuddeyo n'agaana ne bannaye omukyala no yawummula General Narweyiso yawummula naye omukyala kimukwatako alabanga amagye gatandise okugenda eno okitegedde abantu kyava ddi President Museveni okuba nti abantu ba bulijjo abayimbi batandise okwambala bakomye b'amagye bambala by'amagye tebifaanana by'amagye